ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mweno ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuzibula amaziga ne gakuyunguka bannanga amadiini tulina ntoko eyagugudde esaanya okusomwa yadde ebibi gwe bibanyokako mugende mugugudde birinazibwa gugudde omugugu ogw'ebibi jangu nawo n'obusuula 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 ogw'ebibi muganda waffe Ekilasi Kawalya myaka gy'enkaaga yatuyimbira akayimba ako. Ekilasi Kawalya ye taata w'omuwala omuyimbi omukyala omufumbo ate omusomesa Joanita Kawalya. Lumu tugenda muleetako wano Joanita Kawalya tulabe byayogera ku taata bwe yayimba oluyimba olwo. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Eno ye Gugudde TV mu program Byobadde Tomanyi Mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Programu ya byafaayo, programu ya kujjukiza, programu ya kujjayo linnya eryo gye wali weerabidde, programu ya kukulaga bantu abo, muntu oyo, mubuulizi oyo, musumba oyo, evangelist, mudinkoni, nabbi oyo akyaliyo akyaliyo. Amanya Sunday Yusufu Mukasa Lubwama, omwanjuzi wa programu eno. Era ndi musanyufu nnyo akawungezi ka leero ennaku z'omwezi lumu Desemba 2019. Mikwano gyange mwenna abali ku Gugudde TV, naddala mukwano gwange, mukoddomi wange Stephen Kasozi Bukenya, omwami Stephen Kasozi Bukenya, accountant, yaliko accountant omujjuvu ow'amaanyi Namirembe Cathedral. Oyagala nnyo programu eno naye ate buli lwakubiri lwogiraba ngezzeemu. Muganda wange David Kasozi Mubiru, dona wange omulungi ennyo, nkulamusizza, n'omukyala May Kasozi awamu n'abaana. Gugudde forum sisobola kubeerabira. Kambanjulire omugenyi waffe omulungi ennyo, Professor George William Kasozi LUBUYE Kikonyogo. Amina. Sebo,
webale kujja ku program eno webale kwagala Gugudde TV amina mwanyina zeruthi zawedde yali atya omuleseeyo kankusabe obuze ku mikwano gyekyo basibo ne banyabo aboluganda abatuliriza ate n'abatulaba ngamba abatuliriza kubanga eri abatasobola kulaba naye nga bawuliriza nekyo baba nga gye bali nabo tubalamusiza olunaku luno olw'ekitiibwa haleluya Professor George William Kasozi LUBUYE yali muvunuzi wano era akyali muvunuzi naye omu ku senior interpreters Makerere Full Gospel Church mu myaka gy'ensanvu era nga bwe nabagamba nti George William Kasozi omulamuzi ajja kubitubuulira ebyo byonna si byakwogera bwogezi si lugero si kugamba nti amuyise profesa mu kusaagirira nedda mubeeraawo muwulirize emboozi sijja kutuukira ddala ku kinyusi naye ekinyusi kyaffe ekikulu y'omu ku baaliwo ku kituuti ng'ennaku z'omwezi 8 Apuli Kafumula Mpawu 1978 eyali avuunulira omusumba JOTHAM MUTEBI ne bamusanga ku kituuti n'abakristaayo bonna ng'era bwagenda okunnyonnyola olugero olwo naye nga tetunnabagenda eyo katusooke tumanye George William Kasozi Kikonyogo LUBUYE yaani sebu njagala wennyonnyoleko mu ngeri webale nnyo oluganda Sande Yusuf Mukasa naye waliwo linna limanyi nti baligeyankona oba walitta simanyi baligeyankona na Impact FM okay kale sebu waliwo era akatono kenjagala okutereezaamu yes ogambye nti ennaku z'omwezi zaali 8 zirabika zaali 12 okay omwezi ogwokuna omwaka ogwo 1978 okunnyonnyola kukwo nze ndi mubuuza wa bibuuzo okay sebo gwe balenye sebo tutandikirewa bigambo nga biwanvu sooka otubuulire George William Kasozi yaani okay sebo wange omwami George William Kasozi Kikonyogo LUBUYE yes ye mutabani wa omugenzi Richard Washington Kabanja yes ayebase wano mu Nkumba bokolwa zoni Nkumbawo musajja wa Sebugwawo nnyo musajja wa Sebugwawo ye musenze naye ate yafuuka mukwano gwa Sebugwawo kubanga yajjanjabanga Sebugwawo oyo era ne maama wa Sebugwawo yafiira mikono gya muzeeyi Kabanja yes Kabanja yali musawo medical doctor asi doctor basawo abawansiko asi wansasi nedda Sande nedda si wansasi niye abasawo afa ab'eddali lya wansi nga Yusuf Mukasa jajjange yali mutabuzi wa ddagala naye kati tumuyita musawo naye ng'atuwa amajiiko mu myaka gy'enkaaga abamanyi Yusufu Mukasa agenda maaso sebo ng'omwami oyo taata kati yeebase ava mu lunyiri lwa Ssekitunku nga musajja musese kati bwe ŋŋamba omusese nojaga naye ate abo bavawa sese gwe mutima gwa Buganda abatakimanyi naye kakati omanyi ngeri gye twalokoka ate kati ebyo tetugendayo nnyo eyo ogendayo oba oyogera ebyafaayo tebigaana kubyogerako naye ndowooza ekyo tugenda kikola ku lunaku olulala Mukama ng'atwadde naye ngambe nti musajja musese weewaawo yajja n'asenga ku mutala Nkumba era waali weeyebase era wewali ebijja byaffe kati tetukyaziika sese maama mu Luganda maama tetutera kumwogerako naye nga bw'oŋŋambye kamwogere maama erinnya ye maama Zaituna Mutesi ojaga ate Mutesi oyo nno nga muwala wa Mumbejja nno Mumbejja wa Kyabazinga sebo ne bondabira wano nze abanzaala Bambejja genda maaso kakati nzaalibwa omwaka 1954 ng'ennaku z'omwezi 10 gye buviddeko katono awo naakaweza emyaka 65 nga ndi oluusi noyogera ku mazaalibwa olunaku lwajjo zaali ennaku z'omwezi 3 Novemba 2019 naweza emyaka 66
kakati keki osagirese naye bwe nzijukire tunava wano David Kasozi David Kasozi yamperezza ekirabo kya mitwalo 15 omwe esirinye 10 beddu kulya nnyama nze nja kuwa keki yazaalibwa 3 November 1953 omanye ekyaliwo genda maaso ne mutesi singako omwezi gumu naye mwaka gumu naye mwaka gumu akusingira ddala ndi kale sebo kakati kwe kuzaalibwa kwange okwo nazaalibwa mu ddwaliro Entebbe bayita grade B hospital records gye ziri kati liriwo kati naye nga lyabanga lyabaddugavu mu biseera ebyo eryabazungu lyalinga grade A nenze nenzaalibwa mu grade B. Taata wange era gye yakoleranga ne maama wange gye yakoleranga. Taata yinga byawumula ne maama ye akyaliwo ne mugonvu. Maama yasinganga kwagala kukola ki? Maama yayagalanga nnyo ebyokufumba nga mukyala mufumbi nnyo era ne ku myaka gye kati gyaliko era muli awulya nti bafumba emmere tayisiima bulungi ayagala ye yeefumbire yadde takyasobola bulungi. Abeerukojja babuuzeeko mu Lusoga mbalamuseeko mu Lusoga balamuse kati tuli balamusaako olala mu Lusoga ogwikiriza sebo kodeyo wasebo mwanyina ze zawedde mubuuzeeko kubanga nze nkuwa ow'effumbi webale sebo njagala okulamusa mukyala wange Ruusi Zawedde Kiwanuka Kasozi abeera mu Busega awo mukyalo yankuumye nnyo mukyalo yandabiridde nnyo era abadde nga mwesigwa nnyo gye ndi mbadde nga muleka mu Uganda wano mulese mu Kenya mulese South Africa bwentyo naye nga abadde mulungi nnyo gye ndi mukyala mwesigwa. Amina. Tumitako ne ku mukoddomi wo ali ku Gugudde Forum ali mu America Adrian Rwama. Sebo webale kubanga omwami oyo ne bamu ku bavubuka be nasanga mu kanisa batukolamu omulimu munene nnyo omwami oyo Adrian Rwama njagala okumulamusaako ne mukyala we Rosette Lumu waliwo ne muganda waffe omulala era naye abankolamu omulimu omulungi ennyo ow'Oluganda Edmund Mugwanya. Sebo producer bw'oba olina Adrian Rwama bw'oba olina Edmund Mugwanya batulageeko Adrian Rwama oba Adrian Mugwanya. Abantu abo batukola bulungi nnyo nga tuzze mu kanisa nga bwe tunaagenda tunnyonnyola era abampa ekyokulabirako kirungi nnyo nange ne ŋŋaana endoza ddala kino kigambo kituufu. Amiina. Sebo muganda wange atuyitireko mu masomero tulabe tutuuke ne kuba profesa n'obulamuzi kubanga ekyo nkyenkunoonyamu kati lwe lugendo olwo olugendo olukutuusa kuba profesa n'obulamuzi. Kakati katandikireko emabega. Natandika okusoma mwaka gwa 1996 nga ntandikira mu Bubeke Sese Primary School kiri mu Sese nze mwana wa taata nzekka eyasomera Bubeke era yagenda n'embeera Bubeke Sese abala bonna basigala ku lukalu naye nze Katonda yagala ngende eyo ntandika okusoma mu mwaka gwa 1996 olwokubanga nalinga okubala kuntawaanya nnyo ate mukulu wange yali omukulu w'essomero n'agamba omwana ono teyetegereza kubala kaddemu omwaka ne nguddamu ekibiina ne nkiddamu mu 61 bakunyikize banyinyikize ne nvaawo maze ebibiina twalina ebibiina 4 nga bwe twamala ebibiina byonna ate kati nga nina okunoonya essomero eddala nvuddeyo Esese nkomyewo ku lukalu ne waataate woba ewaka nenyingira mu ssomero baliyita Chalik Memorial Primary School wano Entebbe nga ku poliisi lyatandikawo mu 1902 nensoma ekibiina ekyokutaano n'ekyomukaaga n'ekyomusanvu bwe malaawo nengenda mu senior 1 era mu Entebbe Secondary School yaya private mu myaka egyo nensoma senior 1 ne senior 2 naye bwe mala senior 2 nendabanga so yali yadunye naye nga njagala essomero erina mpa omusingi ngezezaako wano ngezezaako wali naye olwokubanga okubala kwali ku ngoya era okubala kwampisa bubi nnyo nze naye njagala kusomera Kisubi kw'essomero ekkulu Entebbe naye munange okubala kwansiya nkuba mu biseera ebyo twali wagala genda Buddu naye genda Kisubi kuba ye nali manyi eryokumpi awo mu biseera ebyo byakumpi Entebbe omusajja amanyi enkuba gyetonya bwe wabanga tomanyi nga essomero lino erimu likugoya nga olwofudde kubanga mu biseera byaffe baabalanga koosi 2 zokka okubala n'Oluzungu kati general paper nakola bulungi nnyo nafuna 78 ne max nkyazijukira 76 Oluzungu nakola bulungi nnyo nenfuna 78 niyo okubala nenfuna 38 kanisisobola genda Kisubi naye ebya Katonda nga bibiri Katonda yenga akutaddeko omukono gwe era ne bwoyite wale okola ki otuuka
nzize wano mu Kampala nonyeza ku masomero agaliwo tegali malungi naye nesanga nga ndi ku Bashir High School ewandegeya Bashir High School simanyi likyaliwo ne kati baliyita Ahmadiyya yes nensomera Bashir naliwulira nnyo mu biseera bya Amini ebiseera bya Amini yes yali Ahmadiyya ndowooza era natandikira Ahmadiyya batandika nnaku za nga ffe tumaze okuvaayo nsomye senior eyokusatu dada abatamumanyi abali ku TV abaana abato abatamanyi Idi Amini president wa Uganda yo myaka jensanvu agenda maso akati sebo tuba tuli awo president wa foyo gova okwogerako wakudde olutalo ku bayindi Idi Amin abayindi abasitukiddemu ndi Katonda yamulabikidde alina okubagoba mu Uganda era abagoba kati somero nali nsomeramu lyalimu bayindi n'Abapakistani okukkakana abayindi bonna babagobye ekirungi omukulu w'essomero Muhammad Ahmad yeye bamugoba kuba yali mu Pakistani n'asigala kati abasomesa babagobye lwaki omwami oyo tampita n'ensomesa mu ssomero eyo ate we nali nsomera naye Mukama ye mulungi nti ebibuuzo bigenda okukomawo omwaka ogwaddako nga nze nsinze mu ssomero nga nfunye credits 5 ne paasi 3 ekyali kitalabikangako mu ssomero eryo era tujja kudduka mangu kakati tuwebuwi kati nvuddaawo kakati kusomero kakati awo olw'okuba nga tewaliwo basomesa ensonga eno nanyo ginnyonnyola abayindi tebanzikiriza kuvaawo kuba tewali basomesa student kati nfuuse teacher kati neyo kugenda okusoma haya nembivaako era haya nagigezaako oluvannyuma nnyo kati nvuddaawo ntandise okusoma mpolampola private naye oluvannyuma awo tuba tuli awo gavumenti ya Amini bagisudde bagisudde kati babagisuula kati gavumenti yaddako ng'erina okutandika okuleeta abalamuzi gavumenti ya Amini bwevaako ani yaddako yalule gavumenti ya Lule ate bwevaako kuba yo amalako ennaku 68 ndowooza yabinaayisa neddawo kati gavumenti yabinaayisa bweddawo ne batandika okwagala okuleeta abalamuzi abato mu system nga baagala omuntu alina O level oba A level mu biseera ebyo wabanga ne Cambridge ennungi O level ne A level nga bakutwala bwe batyo balanze mawulire baagala banatendekebwa nange nenteekayo okusaba kwange okukakana nga batuyise twakola interview 3 nkulabanga ayolekera obulamuzi bwalooya bulamuzi kati awo nembiyita mulungi tugenze ku Lord Minister tusomye tumaze kati ogwo mwaka gwali gwa 1979 tutandikira waliwo n'abalamuzi abamu bannange banalina abasinga obungi baafa naye kati waliwo nga bana bataano abakyali abalamu boogereko abakyali abalamu waliwo omulamuzi mwami Ismail Zinsanze ali wejinji eyo yali jinji eyo naye ate yaddayo n'asoma n'afuka grade 1 n'afuka principal grade 1 waliwo omwami omulala mwami George Herman Kajerero mulamuzi naye yaliko omulamuzi y'empigi awabiri waliwo omulamuzi owokusatu ye mulamuzi Nabeeta igeme Nabeeta era Nabeeta niwulira Uganda wa minister yaliko minister Nabeeta oyo teyali mu gavumenti ya Amini era teyalimu civic siwange mulongoosi Nabeeta sijjukira bulungi nti baliko mu naye baliko erinnya lizito nnyo baliko mu byobufuzi kati omulamuzi owokuna mwami George Michael Mukula abalala bonna baafa katuvuddaawo kati twolekedde okulonda kati okulonda okwo wekujjira olwo tumaze okulayira batuweereza tumaze okusoma epaati esooka kati batuweereza tugenze Entebbe awo enyingire obulamuzi ebino tulyogerako kubanga biwanvu kati obulamuzi obukoleddebwa kubanga Entebbe waffe Entebbe era batugamba kubanga ebiseera byali bizibu buli muntu asabe ewaabwe kubanga embeera si nnungi bwanaabanga tewali mayumba bwanaabanga waliwo ekizibu obenga oddayo wammwe nze ate obulamuzi bwo mbutegeerera Lesotho ate eyo nali sibimula mu South Africa saali mulamuzi awo nali mu pulida wa gavumenti neyongera okusoma abasajja nga mulidde ebintu sebo neyongera okusoma sebo nga twegerako mu maaso katono kateko okufunzafunza era funzafunza kubanga tulina bingi bwe tutafunzefunze tujja kusubwa bingi nvudde Uganda wano ebintu byaffe ebiseera byaffe bibadde bizibu ng'agiraba emyaka egyo egy'ekinaana
nziruse ngenzeke Kenya ayo mbaddeyo keyo kumala kiseera naye ate nagenda okulanga nayo tebigira nsikwe kugenda e South Africa eyo nina mukwano gwange ate nga wa Luganda lwange Lawrence Mukasa ne mwegattako Lawrence Mukasa Lawrence Mukasa kati bwentuukayo ne bagamba tulaba oli mutendeke oli mulamuzi naye tetulina mirimu ne ngamba kati nkoze ntya nga nti akanseyo nsome amagezi nti nkyagalina ngenze n'obudde okw'ekyabulina n'obudde mbulina nsomye diguli esooka olwo mwanyiraze Ruthi zawedde omuwasiza we namuleka kuno ne ngende Kenya nemuleke Kenya ne oluvanyuma najja negattako Kenya nemuleke Kenya ne ngende South Africa oluvanyuma negattako bw'ati era ky'omunaga nti mukyala badde mwesigwa nnyo nga mukumi wa maka mukumi wa bana haleluya mulina mu abana bameka bali babiri sebo amanya gaabwe Timothy Priscilla Tendo na Mubiru Priscilla akola ki Priscilla akola degree ya kubiri kati akola mu Masters of Public Health Leadership ate Timothy yamala yayagala nnyo by'emmotoka yamala spear training n'agenda mu Lugogo vocational training kali tutolekeze ekyoba professor kakati mpozi nga kina okutuka katono mvudde ebisutu kati nengenda Holland Netherlands nensoma ka course katono kali ka mwezi gumu ku gye bayita Hague Academy of International Law nve Holland nengenda Bungereza nensoma degree ey'okubiri na mu University of Hull mvuddeyo eyo nzizeeyo ate mvuddeyo ate nengende Denmark nayo nensomayo nengendako ne South Africa eyo waliwo ku University ya Pretoria nayo nensomayo kwegana ensoma wano nawali bobeera Holland abantu be Holland babayita batya babayita badachi mulungereza the Dutch kyemmanyi nalaganga firimu ya T. Osborne Holland Wonder ebyamagero naye nga mulimu ka segment akagamba nti God created the Dutch but the Dutch created Holland kubanga irebeera ku mazzi genda maaso kati oluvanyuma maze okusoma nzizeeyo kati ntandise okunoonya emirimu era omulimu gwange ogwasooka nagufuna mu government ya America nga kitongole kiyitibwa USAID nemala nenkola emyaka gyali 6 mu America si mu America eri ekitongole kya America kandi era era batusasulangana mu dollars esebo nemalaawo kati olwokuba nasomerayo kyambeerera kyangu okuyingira mu government kuba abasomesa Attorney General Chief Justice bona ate bali basomesa bange kukakkana ndi mu kitongole ekiramuzi era nembakolera okumala ebbanga naye ate bwe nayingira mu bulamuzi mu government nga lawyer legal officer nze omwe gwali nga njagala nnyo okusoma n'okusomesa era bwentyo nagenda ku university nentandikanga okusomesa part time nkole no mu government kyokati nengenda nsomesa mu university era nempandika ebitabo bingi era wabindaga kuna kukyalira ko nondaga ebitabo 14 ebitabo kati bisukka mu 14 kati biringa 18 bitabo 18 obudde obujjabo mukulu sebo omulamuzi Kasozi obudde sebo kati sebo nvuddeeyo nsomyeseza wano nawali university ziwerako okuvira dawe natandika okutuusa kakati emyaka giri 3 mu August nawedde naweze emyaka 3 nga nsomesa mu university ezenjawulo wano nawali kati obwa professor mbutukako ntya kati obwa professor obwo nabutukako mu mwaka gwa 12 wakola Oluganda so Oluganda nalukola wango bigambo wasomanga n'ebirango ku radio Uganda so Oluganda nalukola kakati bwenkomawo kuno nefuna omulimu mu Uganda Christian University naye ate mbandi awo Uganda Christian University emukono waliwo n'eriwo n'emmengo anti era ekyo kitundu ky'emukono ate era gy'osomesa kamba zise bujendi naye kati emabega kaawa abusibe twogera kuno nakuli ojja kunsaasira professor babumpeera mu university ya Bishop Stewart University nga maze okubatandikirawo ettendekero ly'amateeka Bishop Stewart University wanemukono Bishop Stewart University eri Mbarara yalinga Kakoba Teacher Training College walwayo nnyo genzi n'amatende gye yasomera n'amatende era nsinkana n'omu ku bantu be yasoma nabo kati abo olwokuba baali bankansa banno babulire ddala mu kamera yo tunula mu kamera bankansa nga baagala okuntwala ne bangamba nti kale tumanyi kati oli senior legal officer senior lecturer
niyo olwokubanga tulaba nti ebitabo by'owandiise biwera tubitaddeko amaaso tubyekereza fe wano ojja kujjanga associate professor bwe ntyo mu mwaka ogwe 2012 ne nfuuka associate professor owa Bishop Stuart University. Naye kati nga bw'omanyi bw'obeera general oba bw'obeera kano buli gy'ogenda obeera ne rank yosebo. Omanyi nze ekya professor nali mmanyi nakyazaako ku Apollons Bambi professor naye namubuuza ekibuuzo nti mu lisiti yo akayibusi zonna zonna mugita byozookola babayita batya mu Lungereza. Okay, your publication, your records? Ne record byawo bakuyita professor naye siwuliramu kya dokita awo. Osobola okubeera professor nga tufunye kya dokita. Kisoboka. Era naye yangati nina ebintu bingi nnyo nkozesaako kiri kimu kyokka. Kati eriyo afuna obwa professor ng'ava ku rank ya dokita. Okay. Gyebali. Naye ate eriyo ba professor abatuuka ku ddala lya professor nga tebayise ku level ya dokita. Mnyinza okugerezaamu si kyama kuba kiri record. Tulina wano professor Juko. Yes. Masters. Tulina professor Kakoza. Kererawo. Tulina professor Sempebwa. Bonna bayita mu kuwandiika ebitabo. Tulina professor Dan Naudere. Yes. I don't know yeye na degree ki. Anze kati kwe kukitegeera nti osobola okubeera professor kasita obanga otuukiriza ebisanyizo bibirwa oteekwa okuba nga osomeseza ebbanga. Ekyokubiri oteekwa okuba nga olina ebitabo by'owandiise kati nze kugaa nti ebitabo byange kati bisuka ne 18. Ekyo kimu ku byo waliwo n'abaana ebirala gomakaawo omukulu Mulamuzi Kasozi omugenyi bwaffe gwe nnina wano ye w'Oluganda ati professor ate nga mulamuzi George William Kasozi Kikonyogo Lubuye. Amanya mangi nakyo nja kimubuuza mu programu yaffe mu programu ezijja lwaki manya mangi. Kakati yawandiika ekitabo kino kyembadde nzija nga mbategeeza era omulamwa gwaffe omukulu gujja kuba wano naye astandise njagadde asobole okukola oluwenda ebbendobendo lya programu gye tugendamu. Amin we abakwata ekitabo kiyitibwa Assault on the Spying Church in Uganda. Era ekibuuzo kyenjo mubuuza eyo gye bujja nti ddala Makerere Full Gospel Church yali sipayi kubanza omutwe bwe gutegeera yali nkesi omusajja naye bwe yatukwata amavumbavumba twali bakesi. Sebo mukulu David mukulu Kasozi tujja kukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri otubuulire omalirize n'ekyo ate otutwale mu transformation engeri experience yo nga tonaba kukkiriza Yesu Kristo obulamu bw'ayitamu n'oyo abutegeere ono yayita mu bulamu buno asobola okukyuka nakkiriza Yesu Kristo. Ono omusomo bw'ati asobola okukkiriza Yesu Kristo. Essimu zaffe mu programu nga tukomyewo mu kuwummula nga tugezeeko mu control room essimu yaffe bajja giteeka ku lutimbe naye gyekwate nga tetunaba kukomawo mu bulango bwaffe eri 0788 140 7 0788 140 741 n'eyokubiri 0 200 Kyenda ana 10 0200 90 40 10. Katukomewo n'Oluganda Professor George William Kasozi Kikonyogo Lubuye. Emboozi ye nyuvu nnyo naye tujja kutuuka ate weekaabiza amaziga bwendowooza. Katukomewo mu kitundu ekyokubiri katugendeko mu control room za Gugudde television. Control room. Banange kanisa eri Makerere TV, lighting your soul.
teri kisinga kuba kirungi nga kuyingira mwaka mpya ng'oli maaso ga Mukama. Yensonga lwaki ekkanisa ya Makefu Gospel ekuyita okubaawo mu kusaba okw'enjawulo nga twaniriza omwaka 2020 awo mu kisaawe kya HENCMEN Sports Ground wansi w'omulamu ogugiddwa mu kitabo ky'Abebulaniya essuula ye-12 olunyiriri olwokubiri olugamba nti tunuulira Yesu yekka omuwandiisi w'okukkiriza kwaffe. Ku lunaku olwo emiryango gyakuggulawo essaawa 8 ez'emisana wajja kubawo n'abayimbi ba gospel ab'amaanyi omuli Brian Lubega, Sandra Subi, Justin Nabosa, Salem Praise, Makerere Full Gospel Youth Band wamu ne Mass Choir kw'ossa n'obubaka obutuyingiza omwaka okuva eri omusumba Fred Wantante kw'ossa ebiriroliro okusembera ku mmeeza ya Mukama wamu n'okusabira mwenna abaana ababazze. Jangu tuyingire omwaka nga tutunuulidde Yesu yekka. Mukama abawa omukisa. Zanya, posinga, recordinga, obodde mabega. Nyumirwa Gugudde TV ku simu yo, tablet oba computer wonna wuli. Wasubidwa program y'ennyuvu tofaayo. Tu recordinga programs zonna okumala ennaku 2 ku Yo TV channels. Downloadinga Yo TV channels app ku Google Play Store, iOS App Store oba butereevu ku mutimbagano www.yotvchannels.com. Yo TV channels, recordinga, posinga, era onyumirwe TV ne radio mu buliwo. Salem Praise Choir live concert besemanga 13 ku Full Gospel Church Makerere agenda kubira nyimba zaabwe zonna z'omanyi z'otomanyi ku live band saa 11 ng'ekintu kitandika. Tickets zigulibwa $3 kapa $5 VIP $10 era osanga ku Full Gospel Church Makerere ekireka Miracle Center City Oil Bombo Road Watoto Church Central ene Salem Praise Choir live concert besemanga 13 ku Full Gospel Church Makerere. Bino biwagidwa Seven Company Limited, Gugudde TV, Power FM ne Hill Water. Mukama bakulembere nga mujogula Salem Praise Choir live mu concert besemanga 13 ku Full Gospel Church Makerere. Gugudde TV, lighting your soul. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika. Yesu akuyita gendayo olabe. Haleluya. Oli ku Gugudde TV naffe gwe yakatwegattako. Weebale nnyo okukomawo naffe mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga tuva mu kitundu ekisooka. Munnange mukwano gwaffe yakatwegattako tuli ne Professor George William Kasozi Kikonyogo Lubuye, Senior Interpreter Makerere Full Gospel Church mu myaka G7 mu myaka G8. Ate bwe yavaawo ne yeeyongerayo okugenda mu misomo eyo gye yafuukira omulamuzi ng'akyali kuno n'agenda e Lesotho mu South Africa. Emboozi gy'alina nnungi nnyo ya byafaayo. Y'omu agenda okutuwa ekifaananyi General Idi Amin Dada, Field Marshal. Ngenaku z'omwezi 12 April mu kutula nsanja, Idi Amin oyo gw'olaba ku lutimbe bw'atamumanyi oyo yaliko president wa Uganda mu myaka G7 okuva 1971 okutuukira ddala ndowooza mu mwaka gwa 1979 n'akunkumulwa omukono mu kibya. Kikonyogo muwandiisi wa bitabo, Kikonyogo musajja wa byafaayo, Kikonyogo ate mubuulizi w'enjiri. Yatuwandiikira ekitabo kino ekitujjukiza ebyafaayo bw'okisoma okaaba amaziga nga babalumbye wano. Nze nalina omukisa saaliwo, nali Nairobi naye ne bwe naali baddewo abasirikale abo naali badduseeko ne batankwata. Naye Kikonyogo Katonda yamuteekawo
asobole okutunyumiza yali ku kituuti nga balina musumba Mutebi nga babuulira enjiri ebyo ajja betunyumiza naye kaamale okutuwa oluwenda lw'obulamu bwe. Sebo Professor tubadde tuli ku university UCCU wetubadde UCCU kitegeeza ki kirambulule? Okay, Uganda Christian University. Uganda Christian University etendekerera bayita Mukono University naye nga obutuufu bwa Uganda Christian University Mukono nga wewali ekitebe ekikulu Kampala wano tulinawo ettabi oba ekitundu nga wano tulinawo amateeka business nakinaki naye nze ndi mu mateeka era nga nze associate dean akulira ekifo ekyo. Essomero litumireko ery'Emmengo wanange abasomesa mwenna abasomesa mu Uganda Christian University mbalamusizza era mbatumidde mweyongera okutendeka mweyongera okunyweza okusomesa abaana. Programu eno ya byafaayo UCCU ate musobola nogisponsoringa ya byanjiri erinnya lya Mukama lyebazibwe. Amina. Kati genda maaso Sebo. Kakati Sebo twamaliriza wali nga tugamba nti omuntu asobola okufuuka professor niwaba nga talina doctorate nga talina doctor bw'aba nga awandiisa ebitabo ebyo ne biyitibwamu amaaso kubanga ekitabo kino bw'okitunulamu ekitabo kino kye nawandiika oyinza okulowooza nti naye ate yadde nze nakikubisa ate nga nze nakiwandiika naye nafuna professor omukugu erinnya lye nga ye Robert Sideman. Omwami oyo yakisooka n'akiyitamu era ne byeyawandiika nabiki mwebiri kati ebitabo byoba owandiise bwe bitunuulibwa abalala ne babiraba nga ddala birimu omulamwa olwaga nti ono ateekeddwa okukola ki okukuzibwa okuteekebwa ku ddaala eryaki eryowa professor. Sebo nange bwenti bwe nakuzibwa. Sebo oluganda Kasozi Kikonyogo twagala otubuulireko ku bulamu bwo nga tonnaba kujja eri Yesu Kristo obulamu regrets ki kunyolwa ki ssanyu ki eri bulimu omuganda waffe Kasozi mu kifaananyi ekyo nga tuli naye muzannyi wa mizannyo gya Christmas ne Easter mu makete awo yalinga azannya ng'omufalisaayo. Tulinze gwe mukwano gwaffe ali mu kibiina tera weetwalire Yesu ng'omulokozi kuba gano ge mazimba ga bbugwe nate. Bwebiyimba bwe twayimba mu mazimba ga bbugwe nate nga ekkanisa yakamala okuddawo. Kisanyu ki naku ki lwaki omuntu yaliruddewo okukkiriza Yesu lwaki walwawo oba lwaki wayanguwa? Lwaki nalwawo kakati nno munnange ebintu bya Katonda byewuunyisa. Nze okumanya Yesu nali mwana muto okusooka okuwulira ku kikunjiri eno. Omwaka gwali gwalona nkaaga bwe nga bwe nkugambye nali talise ne P1 kati nina senga wange oyo oba kirondooza kanjira nti leka tunakyogerako gye bujjeeyo leka njogere ku bino nga sinaba kulokoka. Nze nali nga sinaba kulokoka obulamu bwange bwali bwansi nnyo weewaawo nga bw'omanyi mu ggwanga lyaffe ne mu Afrika wano wonna abantu tuzaalibwa mu maka fe amaka gaffe twali bakristaayo Church of Uganda bambatiza nali mukulu bambatiza bantaddeko emikono nenteekebwa mu kisibo kya Kristo naye ate ekyewuunyisa nti yadde nabatizibwa nenteekebwako emikono obulamu bwe nabeeranga muti tebwali bwa kikristaayo nanywako ku mwenge omwenge gwo nagunywa wadde saali munywa mwenge mulungi kubanga ecupa emu yammalanga okukola ki okuyimba netandika okuyimba ecupa eki ebisaali munywamu wa mwenge kwegamba ng'owunya mu giraasi kunywa mu giraasi naye ekizibu kye nalina nanywa nnyo sigala. Wanywa nnyo sigala baga nti okalya ddakadda dda kati nanywa nnyo sigala emyaka twatandika kuzanyazanya bwe tutondere kunywa okufuwa sigala mu 1968 emyaka gya sigala kaali aliwo naye oyo wamanyi wetokwatako twanywanga sportsman kati sigala oyo namunywa okuviira ddala mu 1969 newulira erinnya lye bamuwa kaali oli sportsman kubanga sirowooza nti bali litumye sigala omunywi wa sigala ozannya otya emizannyo kubuzaabuza that's very opposite genda maaso sigala oyo okuviira ddala mu myaka egyo 69 awo
okutuukira ddala mu 75 we nalokokera era sigala oyo yankosaamu kubanga lumu mba nkwatiddwa obulwadde bwa asima ngenze mu basawo abasawo banteekamu x-ray ne bakebera amawugwe ne bagamba onywa sigala nebuga nti bannange sinywa sigala nawesembawo kumunywa mu 1975 ekyo bakingamba emyaka nga mukaaga egiyise mukaaga musanvu egiyise kakyengeza kukulaga nti sigala ono gwe nanywa wewa twali twepankana tubalata nki niye sigala yankolako ekintu kibi nnyo amawugwe gakola kigasigalamu era oluki mugamba oyo omunywa sigala akwatibwa omukisa n'alaba ku programu eno nze namunywa emyaka egyo okuvira ku 69 kutuukira ddala 75 egyo emyaka gyali giwezeeko naye sigala oyo yansigalamu ate era kati kigambibwa nti naye noono asima eyannumba mu bukulu obwo era kigambibwa nti nakali ke nalya kasigala ako ke nalya ke nakozesa nako kayongera kukola ki kunafuya kati munange obulamu obwo nembeeramu bwentyo obulamu obw'okubeera nga tetuli beesigwa nga tweyisa bwe tutyo ng'abalenzi olina okubeerawo n'abawala wano nawali nkugaye nali nsomesa mu ssomero eryo Bashir High School naye ate nali nsomesa omwe ate abaana be nasomesanga ate nga be baana be ŋŋanza oba baganza ku mulembe guno ogwa Museveni mwekambwe nno nolwekyo munnange obulamu bwange twabeeranga nnyo na mukwano gwange yafaana okufa era obulwadde buno bwamutta woluganda bwe bamuyitanga Wilson Kawamara muvubuka twasonga naye kuva senior 3 omukwano gwange nnyo nga babeera wano kumpi wano ku kageti ka University Makerere University akageti akatonako mu Kikoni bayinawo edduuka awo yampaga ne kusigala kati ne tugenda mu night club Suzana yafaawo mwami oyo eklasi sebijwandi kawalya sebijwandi nalo linnya lye linnya lyansenene ekkulu nnyo sebijwandi kawalya nga musajja ayimba nnyo eddoboozi nga senekevu era nga olwokutaano olw'omukaaga nga tulina okubeera mu night club yaffe yani eya Suzana ayimbi oluyimba olwagugudde ngero muli eyo mubuuka ebibanda we yaluyimbirawo ate nga benkugambye nali nkyali mwana muto kubanga yalimba munkaaga eri mujje enkaaga eyo kubanga yalimba nkaaga mugumu awo kubanga enjiri ejja mu nkaaga yalimba nkaaga aluyiza ono mu tenti awo batudde n'omukyala gwe bayita Jeni Nakiyemba mulema bamujje mu ddwaliro bamuleese ku musitiriro Kawalya yasomanga awo Makerere College School kakati najja nayiya kati batudde nejjajja nga Yusufu Mukasa nsonyiwa mutawana namukiina kiinaawo manje eri Mukasa Kawalya lwaki ku byamagero bino byonna lwaki tutuyimbirayo ku luyimba waliwo yasinzibirako ekyo sikimanyi bulungi sinza kigenda kawonvu nakagga oluyimba ne lutandikiraawo banga baali bamuliraano gena maaso sebo munnange obulamu bwange bwali bwe butyo nywa kabisi era twatambulanga ne tudda wano ne tudda wali mu biseera byo nali nkolako ne ku Radio Uganda yali amaanyi era nga buli abakolako bantu bazito era twalinako ne ku ssente osobola tukubira essimu n'obuuza mukwano gwo n'obuuza ku mukwano gwo Profesa Kikonyogo nga tugenda mu maaso gwe kuba bukubi tofaayo tomulinda kumaliriza kuba bukubi obeeko nekyobuuza oba nekyosiima genda maaso kati omunnange obulamu bwange bwe butyo bwe bwali nga nnyononese omusigala abakyala kwegamba nga ndi mu bitosi by'ensi ofuuse firimu sita kati bw'omuyise bw'otyo sebo n'ekisa kya Mukama kirungi kubanga nti newankubadde nalimu ebyo byonna Yesu yanzijayo nga bwe tunagenda tulaba mu programu zaffe gye zinaba zigenda mu maaso era Mukama nemwebaza olw'ekyo haleluya njagala otubuulire ku lunaku olukulu ennyo olw'ettendo lwosisinkana Yesu Kristo kiki ekyaliwo ani yakubuulira enjiri bigambo ki ebyakusikiriza yoyo yakubuulira enjiri yakozesa bigambo ki kakati olunaku lwendokoka kanzireko mabega katono wano lumu mba ndi awo wenasulanga kumpi wano Dr. Kunuka yali minister oba mu government ya Idi Amin si Idi Amin Obote 2 Idi Amin
yaliko misa yami something like that mana mutukubira amasimu mutubulire gundi mu national resistance good area consultative conference yasoka we okay kuba binaisa gundi binaisa baleka beba wagundi oyo bwa minister Barnabas okay Senga Rebecca ali mu South Africa tukubide simu n'otubulira dadi we yali mu government ki genda maso kakati mbansula yebazibwe sebo mwaba kutuweereza amina nnyo mukwano gaffe nze mbadde njagala kubuuzaako amanya wamala njagala kubuuzaako ekigambo gugudde kitegeeza ki weebale nnyo sebo sebo soko muddemu ekigambo gugudde kitegeeza ekigambo gugudde kitegeeza omugugu gw'ebibi gugudde 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 omugugu gw'ebibi gugudde okuva ku mutima gwange omugugu gw'ebibi gugudde yanaza n'omusaayi ogwayika ku muti haleluya gugudde 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 omugugu gw'ebibi gugudde kakati ndi muganda wa Yesu omugugu gw'ebibi gugudde kakati ndi weewufu lobuka omugugu gw'ebibi gugudde kwegamba omugugu ogw'ebibi ogujjudde obujja ogujjudde obukyayi ogujjudde obuteebaza guba mugugu ne gufuuka ekibi kakati Yesu Kristo alina okujja n'akukujja tegulabika ng'omugugu gino gy'otwala ekabalole ng'olinnya bbaasi naye omugugu ogw'omwoyo ogw'ekibi gwegwo ogugwa n'ogwange gwagwa nagusuula mu 1975 nga bemedde nkugejjako kunyonyola kati mba ndi awo waliwo omusumba bamuyitanga musumba James Kintu masannyalaze UB ng'ate musumba wa wano kati yali musumba w'Entebbe nyandira we wano Entebbe rawe wano ye Full Gospel Church yonna yegugudde kakati omusumba oyo abavubuka banye nawe nakulaba nga nego nga tomanyi naye nga nkulaba n'enviri zaffe nnyingi bwe zityo ezali nnyingi enviri za taata nga mugenda awo kugundi awo ewa musumba ne mubeera awo ku lunch time ne muli ekyemisana ne mudda ku kanisa nze abalokole binkwatako ki babeere eyo nze naye ndi mu yange mu nsi yange kakati lumu mba ndi awo zaali ssaawa za kawungeezi ngaojjawo abawala babiri nga bamanyi bava wa musumba awo ne bajja nga bagamba ssebo twagala otuyambe tugende otufunire ebifo ku ssomero gy'osomesa ne ngamba kale olwokuba nali manyi nti balokole nga njagala bagende mangu banviire mangu nfune eddembe lyayo kuba nali nyo asigala wange ate bajja kunteganya abalokole nze nsiina nkolagana nabo nze ndi mukristaayo ate kati bano abalokole kakati ne bajja naye baba bagenda ne bagamba naye ssebo tubadde tugamba nti alo ssebo mukama mulungi kakati nibaga naye ssebo tubalira okugamba nti Yesu ono gwe tulina akwagala era nawe ayagala okulokola nangwa nti abange muve ku byo nze nga ndokoka kinze ndi mukristaayo ndi wa Church of Uganda ate kati byokulokoka byebirwa nanga nti oyinza okubeera mu Church of Uganda naye nga tolokose naye bangamba ekintu ekyo nenkirowoozaako naga nti kale mugende kale mudde tunalaba enkya abaana ne bagenda nange nengenda namakubo kakati nga bwe nkugaye nakolanga emirimu ebiri nakolanga ku ssomero awo Bashira School. Halo yes sebo yongera ku ddoboozi nze nikode mu Nzalamba sebo bebaza nnyo oluganda Kasozi oyo sebo mwebalire ddala wabula kyenzijukizaamu nti gavumenti ya binaayisa Dr. Kunuka bwe yali mwe yakoleranga oli mulungi nnyo weebale nnyo gya binaayisa esebo oliridde Bwanzalamba nanga awo nali wennyini tali mitiyana esebo oliridde Bwanzalamba kakati wendi ndi wano gangu naye nga amatwale gonna
n'ekitebe mityana era okyakwata omuggo gwaffe anti tegumenya ngulina kale sebo nkulamusiza oluganda Nikodemu Amina sebo Amina katugende maaso ne program twaberera mu njiri yawo kama yebazibwe Amina kakati abawala baali babiri omu nga ye Rosette Nakyagaba yes yafumbirwa omugenzi Ddungu n'omuwala omulala bayimutanga Joyce Nabitosi kane baga kale nabiraba nengenda akati ku lunaku olwo ebigambo bangamba byansusa sebase abaana abo nga tebandabikira kuba mu njiri ya mugundu ya Katonda tuweza kuba wamaanyi kubulira njiri enjiri ya Katonda yeewunyisa n'akaana kato kasobola okubulira alo sebo sebo Amina munnange Amina sebo amanya nze sejombo ayibanyoko genda maaso Fred genda maaso sebo akati sebo mbati njagala kubuuza sebo nti nkuze ntya nange omubizi w'enjiri kiddemu ekibuuzo ove ne ku TV va ku TV jangu eno giviire TV koze ntya okufuuka omubulizi w'enjiri okay ekibuuzo kirungi nnyo ajja kikubuulira Profesa Kasozi sebo tujja kuddamu kakati oyina yedde kikatano Profesa kakati nengenda ku Radio Uganda yokuomo saafuna mirembe era ku Radio Uganda natolokayo nenkoma wawaka nebe mba nkoma wawaka emotoka we malo kunsuula wensudde nenkoleza sigala wange nenzijanga nywa nsemberera amakaga kununkaawo kati mba ntuuka waka abaana baali bazze Nabitosi ne Nakyagaba baali bazze okuwulira obubaka bwe nina gye bali ku by'essomero ku by'okusoma kakati bwe bandaba nga nywa sigala kyobuga tufudde ali ku sigala ekigambo kyanfumita ekigambo kyanfumita nembata abange mujje era nembayita netugenda mu nnyumba mu kisenge kyange nenzijayo paketi ya sigala mwalimu paketi zaalinga 10 kuba biseera ebyo sigala yitalabika twalinanga okwesibirira entanda ya sigala nga w'omusanze ng'ogulya ddala n'oteeka muki mu makago omugugu ogw'ekibiiti omugugu no kakati nalina n'ekibiiti ekinene bino oba wabirabako ebibiiti ebinene ebyo ebyedda ekibiiti ekinene king size nakyo nembikwata nembiwa nembaga nti bannange olwaleero nzikiriza munjagala munsabire nembawa paketi za sigala nembawa obiwa bano abakubuulidde enjiri Nakyagaba Rosette ne Nabitosi era bayinza okuwa obujulizi nembibawa ne babitwalewo omusumba nebaga nti abaye mwategedde omulenzi wamuli alokose mwe bali bamanyi nga omulenzi afuwa olungereza nikinekutya alokose era bwentyo wiiki eyadda Sunday yaddako ne bantwala mu kanisa awo ne tujja ne tusaba nempulira nga omugugu gwange guweddewo naye ate ekizibu kye nalina ndoza n'abalala bakifuna nti olw'okuba nga nali nywedde sigala okumala akaseera ennyonta ya sigala agemberako era kye nakola nengenda mu kabada nenzijayo kaawa nentandika okununanga kuki kukaawa niwo oluvannyuma nesale nga mukama nenyonta ero yasigala njagala oginsigireko ddala era mukama n'abeera mwesigwa tewagenda wa musumba gundi ne gundi okukusabira okulekayo sigala wakyekolera wekka ddamu omukulu oli asobola atya okubuulira omubulizi w'enjiri kakati muganda mudakiika emu yokka eri ababuulisi b'enjiri abalina okuyita mu ttendekero ne bagenda ne batendekebwa ne babangulwa ne basobola okumanya kye babuulira awo be bali naye ate eriyo n'omutendero omulala nga teweetaaga kugenda mu Bible school okubuulira enjiri nze nabuulira enjiri nali sigenze mu Bible school kati mbuulira enjiri sagenda mu Bible school era tulyogerako olulala naye mbuulira enjiri naye obanga oyagala kubuulira enjiri togenda kubuulira enjiri olwokubanga owulire nti gundi abuulidde enjiri n'afuuka kino naye kambuulira enjiri nfuuke kiri olina okuba nga olina okuyitibwa kwa Katonda waba onaagenda kubanga gundi agenze munanga ojja kutuuka mu mazzi amawanvu bikulemerere naye bw'obanga ddala oyina ekigambo ekyo nja kusaba ojje wano ku Full Gospel Church n'abasumba baffe musumba wa taate waali oyinza okumutuukirira owooluganda Sunday waali wano nange wowe yagadde tusobola okusisinkana ne twongera okwogeramu okumanya
okuyitibwako nga bekuli onesimu esimu nina esimu muwe esimu esimu yange 0772 315 004 gidde mu Luganda 07772 315 noti nya. Okay. Akatabo kano omuntu akasanga wa assault on the spying church in Uganda. But tunakomawo tujja kulaba challenges ebisomozo okusomoza kwafuna ngorokose. Bani abali mikwano jo, bani abakuvaako. Ekitabo ekyo. Ebyembi akatabo kano nakawandika ndi Denmark. Era ngenda kubanyonyola lwaki nakawandika ndi Denmark. Naye akatabo akatabo enkakubisa mu kyapa e South Africa. Nagezezaako kubuuza twakubisa kopi zalinga 10. Neba ngambe zona zaatunda nezikola kine zigwa kakati natero okumaliriza era muli mu final touches okutandi kukuba copies endala mu Uganda ko internet ko ekali ngenda katika ko internet bwetunakomawo week ejja kusande ejja tujja kubasomera ICBN ekitabo kino sibula mukwano gwogwo nja kusaba producer mu control room oluyimba lwaffe olwatandise lwe luba luggalawo olujjuvu olwa Eclas Kawalya ani Sebidwandi lwe yayimba mu 19 olwagugudde mukwano gwaffe olyaddemu aluwulire nga tumaliriza sibula busibuzi mu dakiika emu n'omukyalo musibuliremu basibo ne banyawo abadde batuwuliriza era n'abadde batulaba tubebaziza okuwuliriza n'okutulaba tusaba Mukama ng'ayagadde tujja kuddamu tusisinkane naye kati wano katukome wano Mukama batukumire amina. Hallelujah. Amanya Sunday Yusuf mukasalubwama mu program Byobadde Tumanyi Mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga wano ku Gugudde TV Kampala Uganda. Tukomewo nate ku Sunday ejja nejjukira nti programu eno ekuddibwamu buli ssaawa 3 ez'okumakya buli lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya. Mukodomi wange Stephen Bukenya Kasozi ow'ebbakuli ojja kugiraba bulungi nnyo ku lunaku olwo. Mukama abawe omukisa kubanga tajjulukuka jjo ne leero n'okutuusa emirembe gyonna abeera bumu. Amina. Kanisa eri makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri ze naliŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusasira ng'ate okutemya n'okuzibula